Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 9 mwezi gwa mukaaga mwaka 2024 abakkiriza naddala mu bitundu eby'e Masaka bagobye omumpembe ono omukozi wa Museveni abaddewo ebbanga lyonna nga bo bakola kimu kyakuvuma Mwai Museveni naye ng'ate ebadde eddiiro mpange omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bamugobye mu kyaki ne bagaana okusaba naye asigadde atangaaliridde kyokka ng'ono y'omu yeeyakubisizza ebifaananyi mu bitundu eby'e Masaka n'ateekako ng'ono ye waffe wabula nga bo bannamasaka tebakyamulinamu interest wadde n'okumwesembereza okusinziira ku bikolwa by'akola eby'okuyisaamu abantu amaaso okuggya abantu ku mulamwa ng'era kano kabadde kapange ebadde missoni yaabwe ye ne mukwano gwe Mwami Tebuhabulwa ebbanga lyonna. Abantu bangi badde bali wano nga batulimbalimba nga batulowoozesa nti munnange tuli nabo oba balinaffe kumbe babadde bakutula ddeero za Mwami Tebuhabulwa naye kaakati baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yajja tukoze bulungi era kituwadde amaanyi kubanga ababadde balowooza nti be bategeera badde balowooza nti ebyabwe bye bigenda mu maaso batandise okweraga batandise okwejjayo batandise okweruma batandise okuggya ekifaananyi kyabwe ekituufu era gwe mukwano gaffe abadde aweddemu amaanyi ng'ogamba bannange oba ebyaffe byagaana oba ebyaffe byabaaki twongera okujjukiza nti yongera bwongeza okuguma kubanga bye tubadde tusabirira Mukama otulonderamu abalambulukufu n'abatemu Mukama alabika nga yawulira essaala zaffe era abatemu batandise okwejjawo. Mathias Mpuuga Nsamba be bamu ku batemu Museveni bye yali ategese n'okusaanyaawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Weewaawo tubadde tetunnaba kumanya tubadde tetunnaba kuzuula tubadde tetunnaba kutegeera naye we byatuuse tumutegedde kubanga yeeyanise lwatu yeeyanise misana nti ono bulijjo ali ku mission za mukama we era azituukiriza. Kusaaga awulira njala abasajja bano mbaabye onale basani nsubuga nkutumidde wulira njabuulira Sseggona n'engeri gy'ayogera era Sseggona ngenda kubuuza ebibuuzo bino Sseggona bye tulimu si bya katemba ssente munno yazirya abeedaleemu baziridde gw'okulirako sase wulira by'ayogera wulira Kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo ki mu paalamenti osayininga ddi kidemu mwetegese kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga mutegedde ekiŋŋaana okusayininga ndi musajja mukulu ndi musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita baali bulungi naye olw'okuba abamu bakibugwe tebabitegeera. Nja kubuuza mukulu Sseggona ssente Mathias Mpuuga ze yafuna ne Sserwanyi n'abakomishona abalala mu paalamenti zaayisibwa ddi? Muli mu kubuzaabuza abantu mulowooza abantu tebategeera era ggwe essaawa zino okubuuza Mpuuga ebitaano ne banne bali abeewa ebina ne Anet Among corruption gwe tulwanyisa igwe olaba kirungi wulira njamuddemu muwulire omukulu ono olwafulumye ne vidiyo mugenda kutya ensi wulira omuntu alowooza ng'amaze okwogera n'okukola taba mukulembeze ati kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo ki mu paalamenti osayininga ddi kidemu mwetegese kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga mutegedde ekiŋŋaana okusayininga ndi musajja mukulu ndi musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita
baali bulungi naye olw'okuba abamu bakibogwe tebabitegeera ze nabagamba munnonde kubanga ntegeererawo omuntu omutegeeru bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisaliddwawo batyo abangi basic science muli ku mpuuga muvuma wuliriza njala owulirize muwulidde kyayogedde omuntu omutegeevu ne bwe bakuwakanya ogenda n'ekisaliddwawo abaki abangi be ba NRM abangi bwe bagamba nti Museveni agikutteko igwe naawe ogamba kyekyo owulira abasajja bammwe njagala mudde mukawulire ono ye Methodist be bantu be mubadde mutya be bantu be muwiiriddewo omubiri be bantu be mugulumisanga bakatonda be babeera ku CBS wa kitiibwa wulira politics gye tulaga wulira abantu be mubadde nabo wulira ze nabagamba munnonde kubanga ntegeererawo omuntu omutegeeru bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisaliddwawo batyo abangi basic science muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera kigongo sente mwe baaweera sekandi sente mwe baaweera kadaaga sente ate ziri mu tteeka bazigaba olaba bano balooya bammwe abafere mpuuga sente bazeegabira mwaka ki ne lwaki si ye bajeti y'emu Seggona osoma ddiini ki Seggona osoma ddiini luki nga mulimbi abantu Seggona bakadaaga baani mwababiisa era ababaka tubavunaana ne muwawa ne bampuuga beeweera eri busi tebyajja na mugundi lwaki mubuzaabuza bannayuganda bumuli ku mpuuga muvuma obuli bw'enguzi obulyake essaawa zino gwe okiyita kuvuma Seggona abantu beebusiro ono omusajja mumuwulira mubawulira bwe bananaagira wulira ogenda n'ekisaliddwawo batyo abangi basic science muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera kigongo sente mwe baaweera sekandi sente mwe baaweera kadaaga sente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti ey'awamu eyagiisa Olira abasajja bano bali mu kudifendinga bya Museveni mumalidde bannayuganda obudde bannayuganda njagala owulirize nga mmaliriza akantu ka Seggona kano owulire bano be tubadde tukkiririzaamu basoma amateeka essaawa zino ekintu kino kyaba mbudde obusajja buli bweru bonna be tubadde tulowooza bali ku mulamwa sente baalya dda wuliriza Seggona byayogera mbagireyo obutambi mukakase esiwulira omuntu ajamukinga taba mukulembeze omuntu atalowooza taba mukulembeze omuntu alowooza ng'amaze okwogera n'okukola taba muki mukulembeze kati kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo ki mu paalamenti osayininga ddi kidemu mwetegeso kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga kati omuwulire abalonzi be baali mugamba abadde bambuuza mu paalamenti osayininga ddi asalawo ng'aye anti mugezi ali mu balonzi ekifo ky'obabuuza bannange esayininge are you a representative of the people oli mukiisewo abantu oba weekiikiriranga ggwe oba okiikirira mpuga yakutwala mu paalamenti Seggona mpuga yakutwala mu paalamenti lwaki mwonoona ekibiina kyaffe lwaki mubuzaabuza oli mu balonzi wulira ono sima wa kitiibwa mulamba ali mu balonzi be abadde bambuuza osayininga ddi sijja kusayininga kasajja fuba wulira mwetegeso kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza
musajja mutegeevu manyi okusoma ababa kyamukkiriza nga basayiniika mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita baali bulungi naye olw'okuba abamu bakibogwe tebaabitegeera ze nabagamba munnonde kubanga ntegeererawo omuntu omutegeevu bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisalibwawo bati abangi basic science muli ku mpuuga muvuma mu bajeti y'emu bwe baaweera kigongo sente katwala alumba pulezidenti n'obukulembeze bwa nuupu alaga nti mpuuga badde bamuvuma wulira bwe baaweera sekandi sente bwe baaweera kadaaga sente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti ey'awamu yeyagiyisa muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandisa okuswala ne bajeti mugirabye owulira abafere kambalage njagala owulire mubadde mukkiririza mu bantu ab'enjawulo kati njamuwulira ono wulira ono omanyi abantu ababuuza ebibuuzo beebuzaabuza olw'okuba balya ssente za Museveni ne bano abafere tugenda kubalwanyisa wulira ffe twagala Museveni genda wulira njamuwulira ono mufere Asumani Basalirwa wulira lwaki tulowooza tuti oliwo enaale otambula nabo enaale ekiyango namubuuza nti supiika kikwenda kolagananga kunayo wulira njawulire ono Asumani Basalirwa abaloozi bamubuuza lwaki otambula ne NRM lwaki otambula ne Anita Amongi wulira byali mukudda ono yali yagwa nga tasobola na kuwangula nze bansibira ne mukaluluko ne bugiri twagere ne president Kyagulanyi abasajja ne bazirusa nga ne bateeka ku nengenda ku chupa nga ndi bubi wulira bwayogera wulira lwaki tulowooza tuti oliwo enaale otambula nabo enaale ekiyango namubuuza nti supiika kikwenda kolagananga kunayo nimwabalira nokambabuuza ani kwimu yali taitinga nati mukwano gwa Kadafi kalira akakidigana so n'olwekyo iwe osobola otya okunenya ampegano ono lwaki kibango bakuono beba bafere katandike vidiyo y'olwaleero nja kwebaza Honorable Betty Nambooze bakireke navaayo ne gambo ino sayininga Betty Nambooze bakireke navaayo ne gamba Madamu Teacher sayininga era akwebaza nti wasayininze Honorable Nambooze yadde banno badde bagamba tosayininga ensonga teriimu kusaaga ngenda kusoma abaka parliament abatalina sayininga ensi bategeere ensi bamanye luno olutalo lwe tuliko lwa kununula Uganda abantu abakolagana ne Museveni abantu abakolagana n'abali b'enguzi abantu abalowooza mugenda sirisa eddoboozi ly'Abannayuganda abalowooza mwe ba stakeholders ab'ensi eno tugenda kubalabisa mulidde ssente ewa Museveni ne mujja mwagale musuule Nuupu ne mujja mukyankalanye enkyukakyuka Medard Sseggona abantu b'e Busiro baali bakugoba era abantu b'e Busiro mu kalulu akawedde nga bagamba musajja gwe twakoowa toyina kyovaako oli aweebuzaabuza bwebuzaabuza si gwe nti gamba nti mu paalamenti omusajja ali ku nsonga z'abantu ennyo wabula lwolabye omusango ogw'amaanyi n'ojja nze kooti looya w'abantu ne kiggwa eno bwe muyamba Anita Amongi wano babwoti Honorable Nambooze kamwebaze wulira kigambye nti nno nebuuziza ku bantu newekiba kati newekiba nti abantu bantaddeko akazi then kiba kirungi nnyo naye nga tewali kasito kampeereddwawo mbadde very clear ekintu kino
kijja kibaawo newunya n'okuba gwe n'emyezi nti gokibuuza kubanga butyanga bino bibaawo awutin very clear seebuzaabuuzanko naye nayagadde naye woobudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza yesu so nze sikwekangako siginicha yange nga kyetagisa Onabonaboze webale nnyo webalire ddala kuliriza ddoboozi ly'abantu bannayuganda be bakama baffe. Twakola endagaano n'abantu omubaka wa paalamenti oyinza gamba nze n'ogamba nze okiikirira abantu abo abalina amalwaliro amabi bamaama abazaalira ku makubo enguudo embi eziri mu kyengera tunuulire ennaku wadde bwe bafaanana kati gwe Sseggona n'obwa Sseggona abo bw'okikinala n'otula wali n'ogamba nasaze osalawo ogaani ovudde ku ndagaano gye twakola n'abantu kulya nga historical eyatandika people power wajja buzi olwo lukungu lwali mu kuleeta nga mukwano gwo mubba mwenna Sseggona okimanyi nti bakozeemu engero uliriza okimanyi nti ogenda kubeera mu byafaayo bakozeemu n'engero n'empuuga sooka owulire paati wano muwulirize bino baana bagenda bisomako babakozeemu engero bagenda boogerako mugenda swala mpuuga ogenda swala wulira lwatuuka munnange nga wabaawo omusajja eyali ayitibwa mpuuga yali muyizingwa era ng'alina ne madongo ye gye yali ayigganga nayo madongo eyo yali eyitibwa gona yali mbwanzunzi era mpuuga yali yagisibako n'ekide nga tayagala ebule munnange lumu mpuuga n'embwayi gona baali bagenze okuyigga omusu ne gufubutuka mu mukwesese era gona n'agusimbako njabala gona bwe yali agoba omusu n'empuuga yamuli mabega ng'ekigere gona waakijja mpuuga waakizza munnange omusu gulina we gwayingira kyali kinnya nga kiringa empuku mwalimu n'enzikiza gona bwe yayingira mu kinnya ekyo n'empuuga n'amugoberera mpuuga yatuuka ekiseera nga takyalaba olw'enzikiza yali ekutte wabula yasigala agoberera mpwayi gona kubanga yali agisibyeko ekide era yagendanga awuliriza eddoboozi eryo mpuuga yatuuka ekiseera ng'akooye kubanga empuku yali mpanvu nnyo era ng'atambulidde ebbanga ddene wabula yalengera ekitangaala eri gye yali alaga n'olwekyo n'asigala ng'agenda mu maaso. Njawulire bino babikuzannyemu mpuuga owulire gye kiggweera wulira empuku gye ggweerako mpuuga yasisinkana ekifo ekirungi okuzaama waaliwo akalimiro akaali kakutte akaleka ebisolo ng'embuzi endiga n'ente nga biri awo birya butaala mpuuga aba akyaluzuuledde laba embwaye gona bweyitawo era nga yo ekyagoba omusu awo nno mpuuga n'addamu n'agoberera embwaye gona munnange empuuga aba akyagoba gona laba bw'asanga omukadde olwo nno n'amulamusa omukadde kyava abuuza mpuuga nti gwani era okimye ekiwano mpuuga kwe kumugamba nti yenze empuuga era nzize ngoba mbwa yange gona iri eri mu kugoba omusu tubadde tuyigga omukadde kyava agamba mpuuga nti yenze walumbe abalala gwe bayita senkaaba era wano oli ttanda ntera okujja eyo gy'ova n'enkima abantu n'ebisolo byabwe ne mbaleeta eno kale bw'obanga gweweereese nkwaniriza wabula togenda kuddayo eyo gy'oyita ewammwe mpuuga nga bimusobedde yatandika okukaaba nti muzeeyi taasa nyamba saasira nzire ewaffe bw'onzikiriza nja kudda era nja kukuleetera n'abantu abalala bangi
Ulira, linda kulira. Yakaba, yayanda, yalajana, wabula walumbe, yagana, olono mpuga, kwe kusaba, ntibakiritasa, ngende nsibule ku bantu bange, male nkomewo. Amazika gali mangi era walumbe n'amukkiriza okudda nga mpuuga amusuubizza obutakamba muntu yenna ku kkubo eryali ligenda ettanda. Bw'atyo walumbe yamulaga ekkubo eridda ewaabwe. Mpuuga bw'atuuka ewaabwe, maama we, mukyala we n'ab'eŋŋanda ze baamusanyukira kubanga baali bamaze bambi ennaku 3 nga bamunoonya, bonna nga balowooza yazaayira mu kibira gye yali agenze okuyigga. Bwe baamubuuza wa gye yali abulidde, mpuuga yabanyumiza buli kimu era n'abagamba n'okubagamba nti temubangako gwe munyumiza kubanga walumbe senkaaba abeera ettanda namusuubizza obutabiraalaasa. Munnange ekiro mpuuga aba yeebase. N'awulira eddoboozi nga limuyita. Bwe yali anukula eddoboozi ne limugamba nti, mpuuga, lwaki wagambye abantu eby'ettanda? Kyokka nga nakulobedde. Kale zuukuka ongoberere ate ku luno togenda kudda. Mpuuga yakaayana wabula walumbe n'amwettika n'amutwala. Munnange enkeera abantu be baasanga mulambo nga mpuuga yafudde ekiro. Mpuuga mugenzi. Kati njamuulirize vidiyo. Bannayuganda mwebase nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okujja mu byobufuzi bya Uganda. Museveni atufuze emyaka gino gyonna. Si lwakuba nti ye mugezi ennyo asinga. Si lwakuba nti opposition babadde siriyasi, abasinga badde beenoonyeza ssente zaabwe. Waliwo omusajja gwe njagala muwulirize, bangi mumwagadde nnyo. Omusajja ono nange namwagala. Omusajja ono abadde ayima ku fulo ya paalamenti, n'ayima ku fulo ya paalamenti n'agamba, wuliriza vidiyo eno, gundi indako njamubiwulirize bulungi. Omusajja n'ayima ku fulo ya paalamenti n'akuba Museveni, n'ayima ku fulo ya paalamenti n'alaga ensaasaanya ya ssente ey'omuwuliriza ey'omuwi w'omusolo Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. N'agamba Museveni, n'avumirira nnyo. Ssemujju n'agamba Museveni, mukyala wo omuwoti obwa minisita, mukyala wo yatambula n'ekitavu ky'eggwanga. Ibrahim Ssemujjuŋŋanda n'ayima ku CBS n'ayogera n'ogamba tulina omubaka mu Kira municipality. N'alaga wano baateekawo 5, zino y'ensaasaanya ya ssente. Ku kalimba ya Ibrahim Ssemujjuŋŋanda eyali atunda amawulire aga Observer, Ibrahim Ssemujjuŋŋanda n'ayogera ebigambo bye ngenda obbagamba mu biwulire. N'abe-NRM ne batandika omukuba. Ye n'agamba tasobola kusayininga kintu kikuba mukwano gw'empuuga. Museveni munenya waaki okugoba bajimu mwezi. Mugamba abagobe baani? Mwabamuvuganya nga temusobola omubbi aba mubbi. Ne bwaba wa kika kyo. Bwe tuba twagala otereeza Uganda, nalabye bannaddiini, Mpuuga ayagala bakozesa nsobye Masaka. Mpuuga ali muzanya politics. Ekereziya Katolika nze gyensikiririzaamu evumirira obulyake n'obulabbayi n'obuli bw'enguzi. Mathias Mpuuga ne bakomishona beegabira ssente. Bangi tutaddeko akazigo.
kiki kye tukkiririzaamu ngenda kwewuunya bannaddiini abagenda okusituka mudde emabega wa Mpuuga muyeebaza Katonda olw'obubbi olw'obuli bw'enguzi bino tujja bitunuulira wulira omusajja ono wulira ekyo ku Mpuuga byempisemu naye ebyobulamu n'ebyostruggle gye tubaddemu ne contribution gy'akoze siri omu kubasobola kwetaba kumusentensinga kyabuntu tewabawo akinnenyeza kuba era sigenda kikyusa ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye amufunemu comfort bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange siri musiru oba njamuwulirise ababaka bano bonna mwabeesiga nze omanyi Katongo lwaki abantu bankyawa ne bampalana nze omuntu bw'akola ensobi mbagamba ne mbagamba oyo kyakoze kikyamu kubanga twajja mu revolution eno kulwanirira nsi yaffe buli kye tukola kya kulwanirira nsi yaffe niye abantu bali mu opposition oli n'abamulyake bannayuganda ne bamukuba mu ebituli abalala ne mumwaniriza tuli mu kujjako Museveni nga bano bye boogera wulira njagala owulirize bulungi ngenda balaga abantu be mubadde mukkiririza wulira ababaka bammwe ekyo ku Mpuuga byempisemu naye ebyobulamu n'ebyostruggle gye tubaddemu ne contribution gy'akoze siri omu kubasobola kwetaba kumusentensinga kyabuntu tewabawo akinnenyeza kuba era sigenda kikyusa ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye amufunemu comfort bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange siri musiru oba muwumba tuntu asembayo kusanga nga nsereko yakutte ejjambiya atemako Mpuuga nsamba omutwe abali baawo abaana baffe balijulira kyenjogedde tekisoboka era sijja kukikola kubanga Mpuuga talyanga nguzi ebintu ebyogerwako byonna byateekebwa mu budget ebiyisibwa ng'ebirala bwe bibadde biyisibwa kati owulira abayaaye bano bagamba byayisibwa mu budget byayisibwa wa mutulage budget kwa ne Sseggona kyayogera sente Mpuuga ze beewa nga bakomishona zaayitawa mu budget abafere ba opposition bamalaaya ba opposition wulira ebigambo bye bali mu kwogera bano babadde mu parliament bisanja 3 bino bye babadde bakola munnayuganda